si buli lw'oloota abaana kitegeeza buweereza no ebiseera ebimu biba byana bya mwoyo nga wazaala. Kawuula kino kiva ku ki? Kawuula bintu bingi ebireeta kawuula byolaba byolowoozaako. Bw'okola ensobi n'oggula oluggi kaba katono bwe kati n'okaggula ne kiyingira ebiddako otuguulira giba miranga myereere. Emu n'abalokole bekkiriranya omuwala ali Dubai agenze kukola baawa ali eno amubikkulira ebintu mbu video call munange erabako munnaakumiisinga mumaliriza muzonto wadde kati kyakola Jezebeli aleeta ono n'amuwa package ye nawe n'akuwa ekyo ekikolwa ekyo kye bayita oral sex kye kikyasinze okuba ekizibu nti kikwambula okutegeera nga tonnaba nakukikola baba kwambudde nosigala ng'oli mukalu. Abalokole babikola msimanya olaba n'ebyobufumbo mu kisenge abakyala mbusimanya bya butuukirivu mpulira abasumba babisomesa mbu ne bw'owemulira mu kisenge kya butuukirivu abange ekibi kisigala kibi. Tolaba y'essomero nga buli mwana yenna waliwo emyezi egituuka nga buli mwana ow'obuwala alina kanula. Olowooza kanula zaaki? Baba balwadde malaria. Emyoyo giri gye gikoma okubeera naye nga bw'ofuna infections. Nga bw'ofuna infections olw'okubeera n'abakyala. Naawe mu nsi y'omwoyo ogetinga infected n'emyoyo giri. Ne mu kkanisa ng'oli musumba nga buli muntu akubiibiita. Ng'oli musumba naye nga buli muntu akwagala bitya. Daddi ne beeyala ku ttaka manya waliwo ekikyamu. Esebo olina okubaamuuko n'abali abagira. Bagana naye daddi nedda ku luno kino twandikikoze tuti. Yes. Era agamba ku bantu bennawaayo ng'ajja n'ayogera naawe ebigambo kasita omutunula kasita ogetinga contact mu maaso ng'akumaze nnaku ezo nga baziika. Bano bawulira nsimanya omusujja gwazze mangu mangu n'afa. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliliza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshitech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya internet.
internet. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 bitano 19 lusanvu 15 oba noti 787 luenda 96 lukaga 7. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Obadde okyanyumiza director ono director w'essomero lino ndimanyi nnyo naye omwami oli akuŋŋaanya bipads by'abaana ab'obuwala ne babimukamuliramu ka juice n'anywa. Lwaki anywa? Y'endagaano gye yakola afune ssente. Abaana gyakoma okunywa bipads bino abaana beeyongera okujja ku ssomero. Essomero liriko abaana bayitirivu naye nga terigwanidde nakuba n'abaana abo. Liyita sigaba nti bapafominga na bulungi nedda sebo nga n'abasomesa b'okusomera eryo bakomplaininga. Naye olw'abaana obungi bwabwe baloota abakazi abakadde baloota abakazi bakadde be babakozesa, n'abaana ab'obulenzi baloota obuwala obukazi obukadde nga bwe bubakozesa. Kajja ne kasikaye mundu ne katandika okugikozesa. Kati buli muntu yenna ngenda okutuukayo abaana nga bonna kyekirooto kye baloota. Abazadde naye nga omuzadde director asobola ovuma omuzadde mu maaso g'abaana, omuzadde n'asigala ng'aleeta fees, omwana n'atamugyawo. Yes, endagaano. Abantu bangi batutta abaana baabwe mu masomero n'ayavuwala. Nagamba bukyantwala mwana mu ssomero eryo nayavuwala. Kati buli kasente koofuna kino kikolektinga kitwala ku wa director. Waliwo neyaŋŋamba nti ekikyogambye ekyokwavuwala naŋŋamba naye okimanyi Sami okuva we nawasa mukyala wange ebintu binzira mabega. Bisoboka. Bangi abakazi n'abasajja bangi abaliko ekintu nga bw'omuwasa oba owedde. Ate balaba ne mu relationships zetuze tukola ogamba ne gundi oyo nampiima yalina omukisa naye ate bwe nabeera ne gundi ebintu ne bigootana bangi kati oyo n'omuwasiza ddala. Eggaali zitomera maama eggaali ab'embizzi batomera gwe avuga mbizzi gaali piki ya mbizzi nakoona ebintu ebiri fane bituuka ku ggwe. So kiri eky'abaana ogeza ogamba abaana olumu babeera initiated into things nga bambi nabo tebamanyi. Tolabayo essomero nga buli mwana yenna waliwo emyezi egituuka nga buli mwana ow'obuwala alina kanula. Olowooza kanula zaaki? Baba balwadde malaria. Emyoyo giri gye gikoma okubeera nayo nga bw'ofuna infections. Nga bw'ofuna infections olw'okubeera n'abakyala. Naawe mu nsi y'omwoyo gettinga infected n'emyoyo giri gye gikoma okubeera naawe kyova olaba gy'okoma okubeera n'ebikazi eby'omwoyo oba ebisajja eby'omwoyo gwe omukazi ofuna ebizimba. Era abasinga okuba nga balina ebizimba mu mbuto ekyo birwaza alusaazi. Esebo bireeta obwavu, kireeta rejection. Ezo ze zimu ku bubonero obulaga bw'oba oli rejected manya kawuula. Esebo rejection ereetebwa nnyo kawuula. Akwambula okutegeera amagezi ne gagenda. Kawuula. Nina omwana ow'obuwala yava ebweru ne miliyoni 25 ng'alina pulaani zize naye eri ebweru kyali kimukozesa nga kigira na mu boosi. Natuka kyana mugamba bane ogenda kufumbirwa Mukama agenda kugira nanga musomaze ebyabasajja oloza byendiko. Kumba alina ekintu kyeno. Tulisomesaako abamu basiganaga yogera ku kintu kyange gomanyi be kinyamba tekisaba fees tekisaba transport naye mu nsi y'omwoyo kikuzaalamu abaana ate abaana olina obbalabirira. Mbalabirira ntya? Tekijja kujja kusaba fees naye kyekikola kiddira sente kigenda wogenda okujja sente nekitemako ez'abaana. Kyova olaba olwoota ebyana obisitudde nga binene bikula bikulira kuki?
nga bijimu ndota musumba nina abamu bagamba obuweereza musumba obuweereza bwange bugenda kuba bw'amaanyi ndota nsitudde ku bibyo obunene balya bibyowoza mbu byagw'amaanyi olwotagaana gajimu olwota oli mu baana musumba Sunday school yonna kumbe bebamu ku baana b'ozadde ng'olinamu n'abalongo goga mukama ndaga buweereza bw'abaana obw'emirundi emingi si buli lwolota abaana nti kitegeeza buweereza no ebiseera ebimu biba byana bya mwoyo nga wazaala kawuula kino kiva ku ki kawuula bintu bingi ebireeta kawuula byolaba byolowoozaako bw'okola ensobi n'oggula oluggi kaba katono bwe kati n'okagula ne kiyingira ebiddako otubuulira giba miranga myereere essebo so kawuula nabagamba nti misota mbizzi abantu begatta na biyenje nankoko gwe ng'olaba muwala olaba oluwala olulungi nalaba omuvubuka nga ndi mu kusaba nali nanzigyemu essaati nyimiridde ewantu ewamu nsaba ngenda okulaba ka TV nga keekuba nga nnyingira mu kwolesebwa ngenda okulaba omuvubuka nga yeekutte wano nga yeekutte ne wano nga ayina agira bw'asiiyasiiya neeno n'amaliriza nga akubye embeekuulo gye yakuba ekyo ekyamufulumamu kye yafulumya nga waliwo omukazi ayina akaviiri obuviiri mu busiba abakyala kyova fashion z'ebiitu gyazoogerako nga ayina akaviiri kagweno babulanga bulinga golodi nga bugweno yakakwatira wano nga eno afu kyennyanja eno mukazi ng'amabere gali bweru ng'ali mu kubikomba we bimuyiika n'eno bwabikomba we bimuyiika n'eno ono omulenzi byafulumya kitegeeza nti gw'ofulumya goloza obuwoomi n'okunyumirwa kw'onyumirwa kuvaawa abamu batuuka ku levo olweya nga musumba bwe neekyusa mbuliri ngenda okuzuukuka ngenda okulya nga mbuliri ninga alimu n'omuntu agira n'agira bw'atyo mu buliri naga musumba okuva olwo nategeera nti mbadde n'omukazi emyaka gino gyonna waliwo atuuka ku levo naga nti bwe mukwata mbanga akutte ku mukazi yennyini bwe kaba kabinanka akakutteko bwe nti nga keeko ng'aluwulira kati abamu levo kati gyokoma okukikola kigenda nawe kikukuliza mu laavu kikuteerawo laavu n'otandika okuba nga okifiiringira ddala kubanga ebyaddala kibaawo bubanga osobola okukwata essimu n'olaba tiktok abali mu tiktok emyoyo giri ne gyambala ekifaananyi ky'abana abali mu tiktok ne gijja ne giraba naawe tiktok gyongera kuteeka mu bunnya nti beera ano tojja tosaba beera ku tv kuno beera ku kino gibeerawo nga gikwongeramu yongeramu beerako laba data tekuli n'ofuna nekikuwa n'amagezi kubira anko sami mugamba akuweerezeyo omutwalo ogule data ng'ebintu abuseeko njagala ka data ate nina bye mbadde nkwasaganya wano omwana mulwadde sawa za kiro alo ntaasa nyamba omwana mulwadde nakuga wazaala ddi ngamba dde sikimanyi manya nina gwe mbadde nkwasaganya olala mwana wa mukulu wange n'amaliriza nga ekibi kyonna kyongera kugaziwa na kumera mitunzi ate era ebyaddala data omufuna kiteekawo embeera oyo noonekere ddala era data omufuna bw'oba nga tofunye mukisa gwa muntu at least sente ziwaba abadde azisindike wane zijja ku ssimuyo ogenda okulya ka message $5,000 kubanga kyekifunamu kiteekawo embeera kyova olaba abantu bangi bafudde nga tamanyi lwaki bba wange yafudde lwaki buli musajja waliwo omuwala yajja naŋŋamba musumba buli musajja gwenjagalako ateekayo ayita awo agenda waba tataddeeyo bwavu bumukuba ne bwe nkusanga ne sente nga ziyigayiga beziti oyo yangamba nina ekkanisa mwe nagenda ne bangoba ne bagamba ekyo ekintu kinene kubanga kyabalabula buli musumba gwe ngenda ne mugamba nga kimugamba oyo mukazi wange tomanyira njakukubya akabenje nga levo kwe kiri ekyo nina nga musumba n'ateekawo omuntu omusumba nsabira nesooka mbirowooza oga oba nange nene mugaa tuyingire mu kisiibo netusaba teyadda era teyadda mukunkubira ku ssimu teyadda
naye twasaba ndooza kyamulemesa okujja kisobola okuteekawo embeera kubanga yagamba nti emirundi mingi nga njagala okusisinkana naye nga bigaana nga sente waliwo eyajja nno wano naŋŋamba Musumba nga njagala muvubuka era kati ennaku zino njogera naye muvubuka mulungi nekimugatta ku mikwano emibi ayina mukwano gwe kyemanyi tajja kunyiga ajja biraba naye tajja nyiga mutabani wange ayina mukwano gwe amutwala makanika wa piki amutwala n'amugulira bamalaaya. Ani agulira ani bamalaaya? Ono mukwano gwe yagulira ono. Kimugattako abantu abali bwe batyo abajja otuukiriza nakyo kifuneko we kinywera. Era gye yaŋŋambira nti waliyo n'abe 3,2,5. Rolandi yabaŋŋamba yali agenze mbwatera bayitako bayitako ayina waayita bwe babeera awo tebakuba baŋŋamba bamanyi okukuba ng'oyitawo bakubira ddala. Naku lumu twatambula naye Uncle Joshua oyo gw'olabye oyo gw'obadde ogamba yali abanjooli twali mu kisenyi eyo tuba tusalingiriza yali mutoototo nekimugamba olw'okuba muwanvu ekikazi nekimugamba anko gw'omuwanvu simanya anko Kasiru nga walaba anko taddamu wamaawo bakubaveeko abo bo baagiraagira dda jangu ggwe. Omukazi teyalemera ku mwana, omukazi akulemerako kati kikugatta ku bantu abali mu layini eyo ng'ogenda kwonoonekera ddala. Kyova olaba n'emikwano mu kulonda emikwano kikulu. Ani mukwano gwo naddala mbiro bino ebyoluvannyuma bye tulimu ani gw'oyita kyaliwo kubanga kyaliwo ayinza okuba akudrivinga okutwala ayinza okubaawo ng'akuwa ssente naye nga aliwo lwa muzimu guli kutuukiriza. Ate abamu ababikola abamuguba wa n'omukisa ye n'aba bulungi. Kyova olaba bwe twali tubyogerako last time oli nagamba olwo yajja mu inbox yange Musumba ebyo byoyogerako tobimanyi naawe koze ate lwaki nangamba nze nga nkirina nga nze nina ssente nemugamba gwe nkwadde emyaka egyo abasajja bibalumisa omugongo kajagamba mbaneyo omugongo gufuukidde omugongo kumbe oyogeddewo otyo oyo ng'eyo yakubira essimu for example era omanyi bannange oli ajja kugamba yiisami buli kimu abaawe yamugamba bannange olumu abatugamba ebintu nga ayagala buyambi bangi nnyo. Olumu omuntu akugamba ebintu either nga naye bulijjo obiwulira buwulizi nga tokakasa nti bulijjo bituufu obulina kugamba ekintu nga tosobola nakukikkiriza. Kakati waliwo omuwala omu yaŋŋamba alina boyfriend we naye boyfriend we bali mu nsi za njawulo. Boyfriend we ali mu muzoogo gwa masturbation naye agweyagaliramu awulira emirembe era mbu wamubuuza naye lwaki okola ebintu ebyo. Imagine abamu nno bakola ebintu bino tebaagala bantu baabwe bamanye babikolera mu nkukutu naye ono akyogera nako ono n'amubuuza yanyumiza omukyala n'amubuuza naye lwaki okola ebintu omanyi nti obwo busibe n'alyoka amugamba gweoyagala nze nkole ki ndi eno oli eyo. N'abalokole bekkiriranya omuwala ali Dubai agenze okukola baawa ali eno amubikkulira ebintu mbu video call munange rabako munaakumiisinga mumaliriza muzonto wadde kati kyakola Jezebeli aleeta ono n'amuwa package ye nawe n'akuwa. Kati omukyala agamba nti naye ye kimwewuunyisa waasaba Katonda amulage nti oba ono gwaliko mutuufu kuba alabika yagamba amutamye tasobola na muntu ali mu bintu ebyo. Mbwera asigala aloota ono
boyfriend we kandi kati alina kwegayirira ku lulwe kwenenya ku lulwe yegayirire achaplooting mind ye kubanga bakwata mind kyova bennyimba bw'oli oluyimba olubi lukwata ku mutwe oluyimba olw'ennaku okaaba amaziga lukutte ku bwongo Sitaani adiiringa nnyo n'obwongo bwaffe weweegayirira ku muntu asobola okukyuka badde manyi okukyuka kutandika na kukkiriza nti I have a problem now I have to solve it. Ekireeta okukkiriza kwegayirira osobola kiringanga bw'osiga ekijanjaalo mu ttaka ekireeta ekijanjaalo kino funa embavu kiveeyo kibotole ettaka walina okubaawo akaloosa k'amazzi bwe katabaawo genda okisimbe mu ddongo tekijja kudda kijja kufiirayo so kati walina okubaawo omusajja ayimirira mu kituli oba omukazi bayibuli egamba nti nenoonya ayimirira mu kituli ku lw'abantu bange abazadde bayimirire ku kituli ku lw'abaana baabwe ng'omukyala ayimirira ku kituli ku lw'omwami wo anytime agulawo akajji nga tagenderedde abamu abakyala zenna omwami yaŋŋamba kino timusoma nze kyatandikira wano ku mulimu gy'akolera alinayo omwana ow'obuwala yali amwegomba amwagala lunaku lumu yavaamu leeti mu ofiisi omuwala najja namugamba tusigaddewo babiri ku ofiisi namugamba najja namuwahaginga namugamba nange nkwagala omusajja namugamba nina omukazi n'empeta yiino balokole baweereza kanisa eri mu kibuga y'amaanyi omuwala nga takka ku zipu nga tasika zipu tasumulula zipu olwo omusajja okudduka ng'abirowooza manyi kati awo wabawo akaseera akokulowooza n'obalansinga wenaddeeka omukazi ajja kunvuma ajja kumpita ebiyindo ajja kumpita kino n'olabiramu ddala mukyalawo yenna agenza aseebengerera ate omwana w'abandi wuuno agwesibako n'ogamba nja kwegayirira yamaliriza omuwala akozesezza mumwa wansi w'omusajja era omusajja n'amaliriza byonna ng'omuwala talina kyamusabye kirala nti twegatte olwo kiwedde kumba amwambazza era omuwala talina lunaku lwe yali abaddeko na musajja ono mu byalaavu akola ekyo kyokka n'omulenzi okukola ekyo kati n'omulenzi bamuyigiriza akikola omuwala ekyo ekikolwa kye bayita oral sex kyekikyasinza okuba ekizibu nti kikwambula okutegeera nga tonnaba nakukikola baba kwambudde nosigala ng'oli mukalu abalokole babikola msimanya olaba n'ebyobufumbo mu kisenge abakyala mbusimanya bya butuukirivu mpulira abasumba babisomesa mbu ne bw'owemulira mu kisenge kya butuukirivu abange ekibi kisigala kibi okuwemulako kubi munange omwami omukazi ayogera ebyekisiru mu kisenge owa ebyo byekisiru byafuuka ddi ebyekisiru nga muli mu kisenge ng'obufumbo butuufu no ekibi kyo kisigala kibi bw'okireeta mu kisenge katonda takikkiriza kubanga okwegatta kitegeeza kusinza okwegatta kusinza esebo mbeera nsinza esebo kusinza kati kikyosinza ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation.
olaka point ke wayogedde nti kiki ekikuleetera okuwulira obulungi mu mbeera n'owulira obuwoomi n'obubalagaze ntera nnyo buuza abeeyita nti baasoma nnyo nti era basawo omanye abasawo bannyonnyola ebintu bingi simanya ate simanya that is puberty simanya biki bateekawo monocotolido simanya genes simanya plus this bannange mbabuuza science kyali awo akuleetera okuwulira nga ali n'omukyala oyo emunaamunnyonnyola bukamazeeyo omuntu nakolako interview n'omwami omu yawona masturbation naye yaŋŋamba nti okumanya ekintu kiri kyamaanyi buli akikola tebakulimba nti asobola okwebaka nga takikoze newogenda mu buli newobeeramu tojja otulo tufuna newogenda ku worlding ne bakukolera tojjamba otulo tufuna naŋŋamba naye mbuye we yabikoleranga nga yeekunya naye leero sijja kikola leero neyeegumya otulo ne tugaana n'amaliriza nga akikoze naye wamala okikola waati tamanya toje tuva na yeebaka tujja ne weebaka bulungi nnyo kati naye tukoze tutya masturbation yo ate kati emizimu gyambadde faananyi kiri kye tubadde twogerako kati weegiri mu maanyi Sitaani anywedde omusaayi ogumala kati Jezebbeeri naye anywedde kyova laba okugyamu embuto ennaku zino kungi gendako mu malwaliro ne buno mu kiriniki bwaffe abajjamu embuto kati esaawa zino bangi kati anywa ebibyana babitereka omwana olingenda mukunyomezaako bwe twasanga ejjinja baamuliisa omwana ekyana nga kya myezi n'akirya ow'ejjinja gwe twasanga ejjinja nga tugenze kyeŋŋamba baamuliisa mwana muto bino ebyana bibajja mu mbuto n'akirya n'akigaaya naye mbaokutegeera kwamuggwako agenda okumaliza nga ajjudde omusaayi ku mumwa nga n'engalo zijjuddemu omusaayi ne bamuwa ekikompe mulimu omusaayi n'anywa naye mbu wano oba olya ng'onywa tobitegeera bw'omaliriza ng'okutegeera kudda nga weeraba okutta omusaayi oba okutte akagumba oba akagera akasigaddewo nga kakutte otyo ng'omalawo biki byemadde ndi ne bamuinitiatinga era River Nile etunyumiza River Nile yali ali mu kutunyumiza maama we ge yatta n'omwana we ne bayimirira awo ne mubuuza maama we afaanana bwannagamba yooyo anti kyetwerabira kiri ekimu Roni emizimu giri siriyasi nnyo gyegyagala okusinga ffe abalokole we tuli siriyasi ne Katonda kati omwana oli atunyumiza tugenze ejjinja tusula mu kanisa baamutuma mission gye baamutuma ku kyalo ekyatte yagamba simanyi bantu bameka bennaakatta era naŋŋamba nti buli kabenje koolaba Musumba nga bwe nakulaba nga obyogerako yabyabirabyeko byonna nga bwe wabyogerako obubenje tukola bukole obubenje bupangibwa waliwo secret societies ezituula oba ne meeting nti kati ku nguudo zino twagala wiiki edo twagala obubenje 100 ku luguudo kyovalaba yaŋŋamba nti kyovalaba obubenje bweyongedde nnyo ensangi zino nti dimandi y'amaanyi mu nsi eri baagala musaayi Sitaani lwaki atwala omwoyo nti otunda omwoyo gwo omwoyo agukozesa gutuma ku mission ate omusaayi gwe balya gwe banywa okubawa amaanyi ate bwe basanga nga gwa mulokole gubaamu ekirungo ekyenjawulo okufuna amaanyi bataapinga nnyo n'afuna amaanyi okukola ebinene kyovalaba obubenje bakolagana nnyo n'abasawo mu malwaliro nti addukirayooko nga awulira amaanyi anafuye n'amuwaayooko ku ddoozi n'anywa mbu bamera n'amannyo nga bwolaba vampire firimu zonna zolaba eziri holamatic movies simanya vampire movies simanya waliwo vampire diaries ezo byannemolaba ezo firimu ne bavaamu amannyo yagamba nti it's a reflection eryekiri eri mu nsi yes nti bamera amannyo n'anywa basobola n'okusheyalinga nagamba nti tuli mu kintu kyekimu leeta omukono amaanyi sirina
ng'ompaako ku musaayi nga nkuzaamuko ku gaasi. Yes, nga ntambula bwe kityo n'aŋŋamba nti ye okuyingira ekigurupu kino yali WhatsApp kyali we yamusanga namuga nina gurupu gye njagala okugattamu naye gwe obeerawo otya tolina ssente oli tabi bisaati byoyambala ng'ayambadde mbu avuga benzi mbu akabiina kali awo kireka bweyogerere balina hoteeri yagiŋŋamba naye sijja jjogera linnya eri awo bweyogerere kireka ndowooza era Jamiru gye yalimu bikwa ne Jamiru agamba balina hoteeri gye baabeerangamu awo bakola emikolo batuula obufofufu ne balya banywako wamu mbu emikolo gyabwe baleeta bumaama obwana obw'obuwala obwo babujja mu masomero kati omuwala bamufumbiza buli lubuto lwe yandibadde afuna eri nga balutereka ebyo ebyana babitwala wulya gundi alanga omwana we yabula ate teyalina kikyamu ku mutwe omwana wange yabula ng'alina ekikyamu ku mutwe ekikyamu kyatandikira ku ssomero kyamwambalira ku ssomero olwa boyfriend gwe yafuna yaŋŋamba nti balina ssente ezibamala omwana ajja n'apaakinga benzi nga neyaba bode 5 benzi mpya kajambiya nezipaakinga awo n'agamba ku mafuta bateeremu amafuta bwegati full tank n'agamba n'abali awo nammwe babawa amafuta babajjuliza ate ebyo abaana bye baagala kati abali awo nogamba baamanyabo obulamu bw'abano nga bulungi nga baamalayo kumba ayina endagaano kati omulenzi ono agamba nti ku WhatsApp group mwe baamugatta yamuwayo kasente namugamba naye bw'oyagala sente ezisingako awo kkiriza nkuteeke mu WhatsApp group yaffe nti it's okay era tokkiriza kukuteeka mu WhatsApp group nga tomanyi oli akuweereza link agenda kuconnectinga nga togenderedde just kutaapinga nakigamba luli nti abantu bangi balina 666 bagenda kwekanga ng'agirina nga tagenderedde ate tevaawo teri byakugyegayirira ne bw'okwata sente twewanga tugenda mu lukuŋŋaana lw'e Masaka twetaaga sente ne bw'okwata sente n'oziteeka mu lukuŋŋaana lwonna n'olusasula tevaawo Katonda talisonyiwa muntu aliteekebwako kabonero ako abazadde tunuulira mwana WhatsApp group ye akyatinga naani baani bakyatinga nabo ogenda kumaliriza otomedde omwana atomedde bamuyingiza mu kintu gwe omuzadde gwabonaabona abaana tubabuulirire abaana balage Katonda abaana bayigiriza okusaba basobole okuyiga n'okwesabira babuulira omwoyo omutukuvu yatuyambako tutaasa tuleme kwekoona na kugwambunya olwemuze nfunye kankubulye taata wano ku kanisa nfunye abakazi n'abasajja abalina ssente nga baagala tugatta mbigurupu byabwe baagala tugatta nina ddiiru mpitirivu oli najja nakuleetera nga ddiiru yakawumbi nagamba temugenda kuddamu kulumwa bwabwe ng'olaba oyita nga omuntu yenna yajja mbuweereza nga yajja kukola ssente agenda lwaki bateekawo amounts zino sente nnene nnyingi bateekawo emmotoka bateekawo biki lwaki babiteekawo olw'ensonga bakimanyi kye tukarinze kisobola okwaffectinga kikola influence mu nsi kakati ateekawo embeera ezitukonyekonye nezitukonakoona n'abakola batya n'abatulumbagana mu birooto mu kukolesebwa na biki taxi zonna zitulumba lwa nsonga nti tukyanyweredde ku kituufu kitegedde taata so kati ye Sitaani ateebereza n'alaba nti ono omwana ajja tukolera kati omuvubuka ono baali bamubasaba n'ekyokujja ewa kojja eno yali mu mupango okuva mu kyalo gye yava e Masaka gwali mupango najja abakolere era agamba ku bantu bennawaayo ng'ajja n'ayogera naawe ebigambo kasita omutunula kasita ogetinga contact mu maaso ng'akumaze nnaku ezo nga baziika bano bawulira nsimanya omusujja gwazze mangu n'afa simanya kibaddewo n'afa bamukola bwe batyo ayogera bogezi kigambo naye ajje waka n'anyumya nammwe n'ababuuzaako mwe mulaba mugenyi n'agamba nti yagenda mu kisenyi awo waliwo omusajja musimanya yali mukulu yamutta
yamutta kati ye Sitaani ateebereza ate mbu yali mukulu ate nga talina na bwali naye ye Sitaani ateebereza nti ono maaso ayinza otereera n'abuulira enjiri n'antabukira kati yagamba nti tamanyi muwendo gw'abantu be yatta kati ate yagamba nti ate ku levo ya banne be yasanga gye baali batuuseeko nga basuula ne ssente mu makubo n'ogironda motoka nekkuba n'ozironda n'ofuna obuzibu n'ozironda kiri ne kikoona kakati yagamba nti baminitiatinga kuyita ku WhatsApp naye bwe yali ayogera olwokuba nti ffenaffe tuli ba mwoyo n'entandika okukolektinga n'ensi y'omwoyo n'entandika okubulwa emirembe nga ninga ng'alinanyi kyova olaba omulokole oba omusumba yenna nga wa bwakatonda tasobola kutuula ku ntebe ng'alinanye musamize ne boogera kumala ebbanga kubanga emyoyo egifugira mu ffe ffenna gyanjawulo esebo omuntu wa katonda tasobola kuyimirira oba omusumba oba omuweereza wa katonda omutuufu tasobola kutuula wano nga oli musumba nga nze siri wa bwakatonda ne twogera tekisoboka kubanga emyoyo egifugira mwono musamize si gye giri muno nga ndabye abasumba ababeera n'abasamize awo ekyo kyekikulaga nti baba bumu buba bumu kyova ya omwaka guno ŋŋamba abantu kyekiseera akamanyiro tukajje katuuti ka katonda omuyimbi yenna nga si wansi tomuwa kazinda nga si wa katonda tomuwa kazinda alwokuyimirira katuuti esebo kubanga ekizikiza tekitabagana na kitangaala buli wolaba ekkanisa nga baleeta omuyimbi n'akwata akazindaalo n'abigula waliwo n'ababigulira katuuti n'amansira obuwumbi n'obuwumbi bw'omwoyo gw'okwaka mu bantu era buli kanisa wetegereze buli kanisa omusumba agikulembera be bantu bwe bafaanana kubanga ekinvaamu kyafekitinga bano nti nvaamu enseke katolaa tuli mu kwogera enseke zikuvaamu nange nezinvaamu nezitapinga ku intaneti kati buli omu ali e Saudi Arabia ali mu America atulaba ali e Bungereza ali mu kutulaba live kati twatapinze naye kati anywa kuffe kati bwe kamutanda nga byanywa bi oyiro agenda kufuna obuzibu bwe kamutanda nga byanywa nga bya bulamu agenda kufuna bulamu oba kitegedde bu science ali awo so wembeera musumba omutuufu kankagatteko sisobola kukwatagana na musamize kubanga amaanyi agakolera eri malala n'agange malala senga tukwatagana kitegeeza tukolera omu bwe kiri ekifugiramu oli naawe akufugiramu tebakwatagana we mukwatagana kitegeeza temweyinaako buzibu muba bumu anti nina we nalaba munna ekyewunyisa tatekirala batadde emikono kuki ebiseera ebisinga baba ne attachment baba ne connection ebagatta nabo baba ne connections ezibagatta nga bali bumu kyekyo kyetulwanako ekkanisa tugijjemu akamanyiiro ng'omusumba awoza musimanya nze nnya kubakyusa si gwakyusa nawe olina ebikulema waliwo naawe ebikulema nebikulema nga tosobola kwekyusa kubivaamu ate olina obusobozi obukyusa omulala ze olunaku lumu naga mukama ngenda kubuulira abantu abo naye ngenda bagamba ki mbubalokoke ngenda kubalokola ndya eddoboozi neliŋŋamba si gwe alokola gwe buulira bubuulizi alokola waali kakati ekirala taata buli wobeera ku mulimu nga bakwagala buli wamu bakwagala n'obeera mu kitundu nga buli omu akwagala manya waliwo obuzibu ng'oli mulokole manya waliwo obuzibu ate obunene waliwo abalokole boosa ng'ekyalo kyonna kimwagala waayo mulokole tetumuyinaako obuzibu kitegeeza waliwo ekizibu esebo obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma
wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Ssewannyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Buli wobeera mu kifo kyonna nga wobeera bakwagala bakusuuta oyo awamaani waliwo omulokole yangamba Musumba nze nina okuganja nina feva boosi wange naye ng'ogenda okuwulyanga y'omu ku basayininga ku mpapula za ssente nobeera ng'osayininga ku mpapula za ssente nga buli muntu yenna akwagala tekisoboka kubanga boosi ajja kugamba njagala tuyise kino ogenda funako miliyoni 2 n'ozitwala bw'ogaana aba agenda kuteekako akakuku. So buli w'obeera mu kifo nga bakwaga nga buli omu takuyinaako buzibu. Takuyinaako buzibu, buli omu alaba amafuta muweereza. Waliwo ekikyamu. Wabaawo ekikyamu. So tulina okwekuba mu toki. Ovala ngamba abasumba b'omulembe guno buli w'obeera weekube mu toki. Nkyali ne Mukama bannamuleka. Kuba oyinza okuba oyinayo wamuleka wali. Ate w'omuleka abeerawo takunoonya akulinda okomewo. Musajja we yagambira ddayo mu kifo kiri. Mu kiri kyennyini wava. So ekkanisa erina okuddamu amagezi ne takkiriza musamize yenna kuddamu kulinnya katuuti. Kankubuulire osobola okukwata n'ogulo ekkanzu yo ng'ogenda ku mukolo oba ofuluma emmotoka epaakinze wali mu batwale. Ekkanzu ogimanyi bwefaanana njeru etemagana ya bbeeyi oyambadde obugatto bwo. Omwana n'ava eri n'ebisasiro akutte mutaka abadde kyana kirungi kibbebi kikyo kirina ebitama birungi kikufaanana. Okyagala okamala okukamaza era omuntu akwatira ku mwana ne maama we wamugamba omwana yange togezanga n'omukuba wamutuma na linnya lyo. Ekyewuunyisa omwana ono bw'aba akutte embisooto bimujjudde tosobola kumukwata nkubuulira odduka bagamba mwami Sami ataddukira kikumba omwana amugoba ayina agaki agasooto kitegeeza Katonda tayagala bw'abanga agamba nti nkomawo okukima ekkanisa etaliiko bbala yadde ebbala si kintu kinene katono kekonoona katono bwe kati ekkanisa bw'oleeta omusamize katuuti oba tolina magezi kubeera ne wokwata ekidomola ky'amata n'oteekamu bukristozi butono bw'omunnyo oba ogamazi kati yensi y'omwoyo bwetyo Katonda bw'atyo bw'alaba ebintu kati ayagala tuddemu amagezi mbiro bino bye tulimu tutambule nga tuli beegendereza obeera ewantu nga bakwagala buli omu ne mu kkanisa ng'oli musumba nga buli muntu akubiibiita ng'oli musumba naye nga buli muntu akwagala bitya daddi ne beeyala ku ttaka manya waliwo ekikyamu esebo olina okubaamuuko n'abali abagira bagana naye daddi nedda ku luno kino twandikikoze tuti waliwo wemmanyi nga daddi waayogera tobuuza ekyo kibi anti oyo si bwe muyita obugonvu si butuufu oba si bugonvu butuufu nedda sebo
obwo buki Katonda atuyigiririza ne mu bantu bano betubuweerezaamu. Ekirala omukulembeze w'eggwanga Uganda aliko yatusinga amagezi. Olowooza bw'akola ensobi bwe tuleekaana tabaako byapiikingamu. Akyusa. Kati omuweereza yenna olina okubeera bw'otyo. Ate olaba yakulembera naye alina baadivaiza. Ate alina baadivaiza. Ne baminisita. Va ku bano bano abateekawo nga bashado ne waliwo bali abamu baatula nabo mu meeting. Babaawo. N'abagamba kino ne bagamba no. Ne bagaana n'akivaako. So kanisa nga dadi agambye tetuddamu nfu. Ate tebaleeta birala bataiza okugira n'agamba ne bagamba Musumba Roni ate otandise okukuba dadi waffe nsi eyo nga temuneetera bizibu. Nga dadi waayogera you don't question. Esebo ekyo kibi nnyo. Kyova olaba mu bufumbo mu setting y'obufumbo ne Katonda eyatandika obufumbo bwe yali akola Adamu bwe yateekawo Adamu Bayibuli egamba nti yajjanga ne banyumya. Ayagala communication. Adamu birowoozo ki byakola ki? Katonda teyeemalirira yatuulanga najja ne batuula ne banyumya n'Adamu oba banyumyanga biki teryamanyi naye nga banyumyanga. Niye yatuuka ekiseera ng'alaba era Adamu akyalaakinga n'agamba kamwebase muwe omubeezi n'aleeta Eva. Ebizibu bwe byatandikira ataawo. Eva okasita yajja saminywa ku mazzi kubanga tabajja ganjogedde ku Eva yajja omusota ne gumulimba n'alya ekibala n'aleeterako Adamu. Si bwe kiri? Ezibu nyimbye ebizibu ebitandikira n'okubonaabona kuno. No ate nekya tonkubya abakazi Musumba otandika otya okwogera bw'otyo kanywe ku tuzzi ebizibu bitandikiraawo ne Eva. Olaba ffe kennyini wano obulamu bwa bulijjo naffe tulina ebitulemerawo. Waliwo ensobi gy'okola noka naye amazima eno sandikoze naye ng'ogikoze kitegeeza ne Eva mukazi wattu ne Adamu and emiggo baagituteekamu naye kyatuka ekyandooza kati ate waliwo ensomesa eriwo nti Eva tuveeyo eyo. Mbadde nkugamba nti w'obeera mu kifo nga toyina kulwanyisibwa kwonna kati nga gwe bw'oli mwami Sami nga tewali media yonna ekkuba. Baŋŋamba nziba ssente. We baŋŋamba ng'obbazanyi simanyi mbu najja kunoonya ssente nabulwa omulimu. Bino okubya uploadinga malusu oyogera bwogezi. Waliwo omusumba omu nze muyita mufirisuuti aliwo mufirisuuti omu yeeyita omusumba yagamba nti namugamba nze nasoma amawulire naye emirimu gyabula. Kakati namugamba naggulawo kaccano kano neeyiyizeeko wano njagala omubuuza ntunda ki oba otunda mpewo ndowooza ate munnange enkole kikale naye ng'amazima galiwe gati wobeera ng'olina kyokola nga tewaliiwo resistance gyofuna oli mu byakisiru weerimba nnyo nga buli omu ajja n'obeera mukulembeze. Kyova olaba abakulembeze b'ensi bano bapulezidenti abakulembeze bwe wotaba opposition agiteekawo kubanga okubeera ng'ofuganga eggwanga onalikkiriza buli woyita ekyo kyakubya amiini ti yagendanga ne mu swimming pool n'awugako n'abantu bakaceere najja mu misinde nga y'omuti yalina olubuto nenga togeza n'omuyisa engolo ku kundi osobola oswaza pulezidenti ebikonde wamulabako ng'azanya ebikonde naye nga amiini era yamaliriza bamukubye mu ddakiika. Bwe waba nga tewali opposition agyeteerawo omukulembeze ate neeba y'amaanyi n'agifandinga nga mmwe mulowooza nti ekolera byo nga yoni ng'ekolera ye. Kati abakulembeze bakimanyi eyo ati y'obukulembeze weeri. Kakati naawe gwe kennyini bw'oyogera ng'ekigambo nga buli muntu yenna agamba yoyo our man yoyo oba owedde. Waliwo kyenjagala oyogereko
kuba ndabika nze mukadde sitegeera maye waliwo kye bayita kati modern churches .com n'osanga church tebannagimaliriza naye kooti ya basketball yaggwa munnange eshananet munnange nabirabako nange wabiraba esebo n'osanga nga church tennaggwa naye abaana gye bazannyira bino ebyokubaka biki ebyo volleyball wo wali n'osanga crusade tebatera kukola nnyo tebazikolera ddala kati enaku zino amakanisa naye nga zikamping tugenda camping eno tulina gye tulaga eno basomesa ki anti mbuuza ggwe waŋŋamba issues of the generals I leave them to the generals you general kati mbuuza ggwe tonyingiza mu bigambo otya embooko nti emyaka kati gye ndimu ntya kakati ebintu bino of course bwebabuuza bakugamba nti tubeera n'abavubuka biki webityo of course waliwo ebiina tandisa olaba kyaki yeegundi ekwatagana n'eyagundi mipiira biki kituufu bino ebyemipiira n'okubeerako awamu kanisa katonda ayagala tubeere bumu naye ekyokubanga ekkanisa si nzimbe mupangisa naye nga mwafunayo muteeka ekisaawe kya goofu bakuba ludo bakuba matatu kibi nnyo temubuulira njiri naye mufuna abavubuka abatuula ne bakuba ludo ne bakuba matatu kibi ebiro bino byetulimu bye tulina okwenyweza ng'obwakabaka bwa katonda omanyi katonda lwaki yatutonda tumufugireko kati ate abafuzi twebase twandibadde tufuga ate byebitufuga bino bikawuula twandibadde tubifuga n'ebyo ebitufuga lero nogamba nedda sijja ku masturbatinga n'omaliriza kati ate nkikoze ng'omukulu omukutte mu ngalo kati ate mukulu n'omutunuulira newejjusa kati ate omukulu oba akoze eki noga mukama nsonyiwa munange badde saagala n'omaliriza ng'okikoze eki kati twandibadde tubifuga lwaki twogera ebigambo nebitakola impact kubanga tufugibwa ate nga tukkiriza okufugibwa olwalero ensi efugibwa myoyo naffe abagenda okufuga ensi tulina kuyingira mu nsi y'omwoyo ebintu tulina obijja mu ngeri ya fiziko myaka ki gye tulina okwogera n'abaana bano ku bintu naddala ng'ebyo jazabelu byeyakola abaana tulina kuva eno buto nga tubasomesa kubanga batugamba babeera abato byembu oba oli mu bonoona okimanyi nti mu ssomero basomesa sex gundi nabiraba nange we nasomera omusomesa omu yatusomesaako ku bintu ebyo n'atusomesa gundi y'abakyala wano okuva wano mu bisambi paka awo kale ate ogenda mu sekendwe ekisukka oli awemula twalina omusomesa nga awemulira ddala kyali kisajja kyeyo alikira bu n'akikubawo abaana nga bagamba kyekyo nga bamwagala anti mbunga yaba amanyi osomesa bamwagala era ng'omuwala bw'ayimuka ogenda mu short call kyabadde asomesa mukirabira ddala olaba ebirenze nga mulenzi afuluma okuva mu class ng'empale olw'ebigambo efunye jakingi olw'ebigambo era kyetwakolanga twabeeranga n'ensawo oteekamu omukono ate ziri ensawo zaalinga mpanvu otandise ebiboozi no njogera reality ali eyo gwatulaba wabikolako nawe wabikolako oyo wenasomera simanyi naye waaliwo abaali bakola oba divinity oba waliwo oba divinity erina pepa 3 oba divu kyawo naye nga waliwo lecture gundi gye baagala ennyo yo tebagimiisinga naye nga era ensonga eyo naawe twali tukuzeemu tebanga erevo naye era bannange abasomesa neddamu eddeko okoluusi tolina kubawo nnyo
Ngamya abaana balootanga n'abasomesa mu primary nti oyo mukyala wange. Primary. Esebo. Ng'omusomesa twalina omusomesa mu primary nga muwanva kabina ng'amazima ga Katonda. Muggulu. Mazeeyo Katonda muggulu. Ali waliwo Katonda omulala. Aha, malayo tuwuliza pasi. Komyawo. Kolera abantu, kolera Katonda. Abaana bamwagala olwa figa. Naye oba omanye ebintu bya figa mu primary. Abaana bakusinga. Bayinza n'okuba nga balina bye bakola by'otasobola kukola. Anti omanyi bakimbuuzizza abalokole awo woyogera ku ebyo abaana nga bagamba tannatuuka mu myaka giwulirize ebyo. Butumulinde ng'akuze. Olina musomesa kati. Kyokka g'olinda ng'akuze kale nno ffe twakulira oba at least. Naye owakati omulinda akule naye alina smartphone ne data gwamugula mbu basomerako. Olwo omuzadde yatunyumiza oba twali naawe nga omwana olw'eki ekigambo bakiyita oba saamu biki saamu bwe kityo yakyogerako nagamba nti omwana we tiri saamu ya omwana Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya UNIQE Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.